Uganda yencha. First was studio no kuyo media Uganda yencha kwasaganya bulungi nnyo manya geshika ekyenjalo isegenze etya. Olama ababoda emitwe bagenda mitwalo mukaaga. Abakebere nechi babula. Nenda tukoyo tuvugwanga. Uli mutamivu. Mutomede uli. Kati tabada boda. Boda. Tola bantu muzei. Tola nti emitwe gye okebera. Jetagi. Mitwalo gye mukaaga. Oyo mutamivu huyo. Mugende mukwata mutamivu mukaaga. Omutwe. Okebera omutwe. Kwa mitwalo mukaaga. Mukakasa okebera omutwe kwa mitwalo mukaaga. Bwogenda okutunulira medical examination ezikolebwa ku bantu. Okebera omutwe just kubuza muntu bibuuzo bibiri bisatu nolaba enyanukula gyabyanukula mu ndako choko ninde so kati gwanzibirako bwabadde manyo okebera omutwe nti bakuyingira bayina ekyuma mbuno bayina ekyuma oba ne bakuteekamu ne bagaba waliwo navuze enfu waliwo emiswe emifu waliwo bakubuuza bibuuzo wali balaba enyanukula gyobyanukulamu enkyenjawulo kye bayina simanya bakebera amaaso olina agaakwata ku liiso lino nakusaba okumusomera oba nukuta oba eri ate bakubuuza biti n'okwata emitwalo mukaaga n'ogiteeka wali ku mmeeza oli nayola n'atwala okutali yadde erisiiti lindako wano ku Kira Road ku polisi ekira wali abutenti mu kisaawe kati nategeeza ndabe ebyuma ebibeerawo nga bingi omuntu olina kuba ne scan nolabira mu tuyambe buyambi butomanyi ya boda obuzibu bwaffe ekibi kya boda tebalina kyuma kyonna kikebera muntu maaso oba omutwe bakubuuzabuuza okozesa kitamiiza ki onywa enjaga onywa omwenge oli amayirungi kiki kyokozesa mu bulamu bwo bwomugamba sira kyenkozesa nga gagwedda wali genda kuwa amaaso ow'amaaso alya mutwalo gye mitwalo mukaaga wana etaano ow'amaaso wa mutwalo akujja bugizibwa ati nagamba kwatako erimu n'okwata erimu bwoti nakubuuza eri namba ki ti eyo E ate eri F eno ki C ng'oli mulamu dda wali amaze okukebera baana ba minisita ono wano ku doctors kiriniki wane kato wane kaitunsi Uganda nga mulimu emirimu temuli kyuma kikebera muntu mukama wange okukebera nti abakulembeze ba boda ko bali tebakasobola okukebera oba oli awo kyetagisaamu abakugu simanyi oba bwe bukugu bwe bakozesa basobola okulaba bw'okwata ku liiso lino n'osigazaako erimu n'olengera ewala osobola naye ate bw'ota lino ly'obadde okutte manyanga lino ly'osibye n'oliita liba teriraba bulungi ne bwebamulamu ne bwebamulwadde waliwo ogundi awo waliwo simanyi bulungi kubanga emitwalo mukaaga olaba tegyandisaanye ekya ssente zikyandibadde ekikulu naye ekigendererwa ky'abantu ekitategeereka bulungi kubanga omuntu ne bamusaba emitwalo 20 bulijjo bazitujjako obona bikibola obuliko enamba byebakubyeko kuba bakuggyako 15 2 16 8 emitwalo mukaaga tegyandibadde mingi naye kisinziira oli kyagenderera kiki ayagala ki kati ekigendererwa ky'abali gwe wakitunuddemu nga teki kukulumirirwa bakebera mutwe kubanga n'okukebera omutwe be basudde betumanyi nti ono bamusudde bonna basobola okuyita ate Uganda ogimanyi kasoba ne mu nsawo yo era oba ojja kuyita emitwe babakebedde emitwe katukomewo one anko mama abana akuyita leta tumuwe need you here leta tumuwe 700 uyagamye mujako mu balance we musayi olamuli butya ulamukiriya isto gisanze tukubiyemo bakiganyemo bwe bityo bimanyi naye ngera funda n'omubi omweru n'omuntu wafusaba bamulungi naye ngera tufe tuzifuna amagezi okyapira wano bano wenyini rasta olamutambula butya ulamu bulungi ozimu abakyala bawanika ebipande mbu abasajja temukyaleka kameeza kamala basiru toyogera bwoti olina omukyala nina omukyala era sola kikola gosobola ove waka ng'olina omwana n'otaleka kameeza omwana oba omulesemukale naye katono teri sente zitono teri kitamala olina abaana babiri waka oba basatu n'olekawo omutwalo gumu babiri basatu n'olekawo omutwalo gumu
niwe kwa ku kitundu ntono lwaki ntono amanda ga bei mazzi ga bei sabuni wa bei emmere ya bei tekyali kitali kya bei kyokka ne mugenda mukamba ne mutukola emmere ya mitwalo 3 gye mulya n'obeera ng'okussa emmamba tekisoboka obagamba ki abantu abo baleka akameza bwekati naddala mmwe abantu beetereze manya gafe gwaki Semakula Paul otumye ku bantu babakula bakusawa zino batumire mu luzungu mbatumidde nnyo mwena luzungu lwaki siri muzungu Zarwasa wasasobodde mukamaka wale eri tolimba sirimba ate nga lwaki mbanko wala muli butya bulamu bweyagala manya gwani bampita Emma kanjije amala okuba nekiri bansasule kumbe nawe njale kalanga nasiibye wanje nasiibye kati ku Easter kuno singa obadde ofunye omuntu akuyita tewandijenze saligenze kubanga eddiini yange eba tenzikiriza genda eri ate kukuza ate oba okuziza gulya muli mmere newaka baba bafumbiye olambutambula butya olamu tebutambula bobi naye era nga bwobiraba manyi Easter mwakigadde mwakisiirinze era abantu tebatambudde okutwaliza wamu bali mu minyama bali mu kwokya mikokokoko eyo tebannabakoko nyama ya nte ya mbuzi ya yonna buli omukyaguze wakasaze dda mukweja sazina sawa kuba gwavuddeko dda abakyala mbu temukyawalekera kameeza kamala era abayekalakasiza negamba akameza katono abakyala beekolera ssebo kisinzira nzikanya ki gye mukwataganamu naye osobola omugamba leero teekawo kisinzira gwe kiki wamukolera ate mumalo kati musiraamu olina abantu bameka ewaka era abantu 5 noddira omutwalo 1 oguleka ewaka noddira mu kibuga noli emitwalo 3 andi kati nze enkola yange simanyi nnyo oggulirira kantu kamukamu engulira mu olosero omukyala omuwaddi n'akuba enjawulo bw'oba byonna obigula omukyala ssente abeera nazo kuba zonna zenkola waleti njimulaga okola zimulaga si zimuwa ziba zize kitegeeza omukyala bw'oba omulaga ku ssente aba mu mativu bukyaba ayagala kyonna budde bonna aba asobola okifuna abasajja balina kuza omukyala gasabaka ssente nga ogenda mu nnyumba waleti n'ogiteeka mu kamooli kati nze bwenkeera okumakya nenkolera omukazi ekiduuka emuga ekyo ekiduuka nga gwe tonnakyekolera wano nzize kulaba ku bulabi ku bantu babeera wano nze sisi siri aki nyine kiki omukazi adikirya naye manye ebintu ebyo yakuwenza omusajja tampinzangako byetaaga kukwata mpolampola wamma wano mu Uganda omusajja okunoba okyogerako ki omusajja okunoba waka omusajja okunoba waka abasajja mulunsi aba mukazi nga tamuyisa bulungi nasalawo nagamba omusajja yandinomye waka omusajja asobola okunoba bw'obanga olaba nga kyekijja okuwa eddembe mukazi wo n'abaana gwe baleke ewaka okusinga wonoba goba teno bagenda gye batamanyi waliwo olutalo lugenda mu maaso wano mu ggwanga kati saawa zino lw'amaanyi pasita Bugingo ne pasita Jessica Kayanja oli amugamba komaweeka pasita Bugingo ne pasita Jessica Kayanja beetwala ono alwanirirako teri mukyamukulu n'oli amugamba neesonyiwa pasita abo Bugingo kye yakolamu ensobi yayanika nnyo mukyala mukulu ate yinza okuba yamunyiiza ne wabanga akunyiizizza waliwo ensonga nga don't put family affairs in public omanyina oluzungu I'm education I know kakati oli okunoba omusajja n'anoba kati nga Pastor Bugingo naye akanviira omukazi Pastor Bugingo teyanoba naye yatongoza amaka amalala ate tagendayo yamuleka bulesi n'agamba nti kyebaita omusajja okunoba kwe kuva ewaka nga tomanyi wajja olaga naye gyeyagenda yategekayo before yakola amaka abiri kati bayagala addako keno tiwali kisobola mugaana oli mukyala we yamuwasa byampeta ye mukyala amumma divorce anti yamugamba nti bagenda bawukane n'amumma omukyala kyaba kyakwegana bulungi kubanga nze bwe mba nsoma mawulire omukyala alina byawandiika ng'alaga nti omwami akyamwetaaga lwakuba omwami omugole omupya n'ebyenjawulo byamulaga omugole omupya naye mwana mala okulya amajijiji ago ge bamusiikira n'awulira nga agakooye ajja kusiriikiriramu agambe azire ku mugogo wange kitegedde
omugole omupya akyalina mwaka bugumupa omukola amapya basigula obadde era bw'otaba musajja w'amaanyi nnyo ng'olowooza nnyo noga mukyala mukulu y'ensonga lwaki ndi kindi kanzireyo abasajja abamu ssebo wawasumpya yeerabira omukadde naye ng'ate omukadde aba nsonga y'amaanyi nnyo ebeekutuusiza ku ekyo ky'olina teyeetaaga kusuula era nze bemba nga mbadde wakugaba nnaku nga kuba eddiini yaffe etukkiriza kyenkanyi nga bakyenkanyi mukyala mukulu wali mwadde ennaku nnyingi bwe kyalibadde nga kyetaagisa ye yalisinzizza omukyala akaddiwa ndabika bw'oba nga tomufaako gwe nga buli weefuna 10 ate wa mukyala muto otwalayo 8 aba okoze byawo omukyala mukulu abajja akaddiwa neze kati mukyala owange muwa buli kimu ngoye waliwo nno n'abalina omu naye nga tamufaako ye nga bw'agenda gy'akolera mamba atumya lusaniya omutwe gwengege akutumya gwokka wali ne baguleeta nga guli gwokka kambuzeeko musiraamu wange ono tebatuulako kuno osobola okutuula kasato gwayo owaayi wangi baba kyekigenda mu maaso ndi bulungi obulamu butya obulamu weeyagala weeyagaliza mpola mpola manya gwani nze Musa oli wano oyiriba ndi wano njiri gwe mutembeeyi gwe muki nze ndi mukozi siri mutembeeyo oli musuubuzi mutembeeyo aba atambula nze ndudde wamu nga bundaba owaayi akameeza tekakyamaleka ye katuuse kumeka akameeza nze wange tekalina tabbu sirina tabbu nako oli kumeka ewamu akameeza tekalina bbeeyi baba muzendeka tolina price gyo kandi ne bamala kati wabamu n'akasanvu era kendekayo abakazi bekalakaza akameeza tekakyamala abo balimba beewalala wama omusajja yandibadde anoba nga lwaki nedda bwe bikutamu onobangamu wekandagamu n'onoba n'omala n'odda bw'oba oyagadde oba toyagadde n'omalirayo ddala naye musajja gwe oyinza okunoba ewaka n'oleka omukyala mukulu nga lwaki tomuleka nofuna ekijuju ekirala kasaakola amanyango oyinza n'obutafuna kijujulu oyinza okuba akutamye n'akutama n'obivaako n'obisuulira ddala awo n'onoba neweetegulamu naye n'osigala ng'onobyeko sinobangako kati osuubira onoba era embeera bwe ntabukako nnoba ewange kyekisinga okunobya abasajja waka mbeera mbi omukyala gy'aba amutaddeko nga ki ayinza okuba talina mpisa ayinza okuba amukooye ng'akaddiye nga bwolaba emirembe bwe gikyukakyuka nti twali mu mulembe guli ate guno mupya gulimu ebipya ebirimu buli lwofuna omukyala omupya nga gwe omusubuzi eggwanga oliraba otya gwanga embeera gye lirimu si nnungi kikyoyogerako mu mbeera gyomu gye si nnungi kyekireredde eggwanga okuba embeera gye zimuŋŋambi abatutwala abatukulembera abatutegeerera entegeera yaabwe nafunafu era totyobola taata totyobola adde naye okusinziira nga bwendaba embeera entegeera yesinga kubakulembera otegeera tebasingako naye ate nandisuubidde nti bo bandibadde bategeerera wapimidde okubanga olaba mu butuufu akibulamu bategeera naye balyaza amaanya kirabika kyekigambo ekituufu ekigambo ekituufu ekyokukozesa awo kirabika kyekyo musiraamu kyagamba bategeera naye balyaza amaanya tetulina kyakkola tugendere awo tetulina kyakkola le tunakola ki tumira ku mukadde wange mukyala Zaamu Nabuule ali Kikandwa mu Ssingo manyi ekikandwa eyo nga omanyi bayita ejjalamba eyo wala kyamenyanzi wano ng'ogenda ekikandwa bayitira obusunju oyitira busunju n'omalayo towetaamu olwokola omukyala mu kyalo gwe n'ojja e Kampala wange ndi naye obadde otumidde ani omukyalo omukyalo omukadde maama esebo ate owewaka nga tomutumidde awewaka siyinza mutumira abimanyi nyinza okubuusa gyali n'omuntwala oba otya bali okukulaba abalala boolinayo bano nyina omu yekka ate bano bamumujja nnyama abo tebaliyo First kifadde akobin tuli mpolampola mu kibuga mpolampola tulambula gana lya Isa mwe tuli tulabe oti Isa gwe kuyisiza eti Easter eringa bw'ogiraba bw'obiraba bwe mbiraba omukulu satumidde siyinza kwerabira mukyala wange sweet heart hani wange gwendikeeka
Siyinza kwerabira mukyala wange sweetheart honey gwenine kantokoseze ettooka iyo mwagala nyira oba oyagala okulaba obukambwe bwange mukwateko kozi n'abaana bange mbagala nnyo ate buno modero salira ku ngatto buno sisobola mukyala wange twakulindaga sisobola kumukiitinga olw'ensonga byemba nnoonya byonna eryaviira talina kyatayina alikiriya nnyo fasi wasi gye tuli mpolampola tutambulamu mu galo lya east eno katujje si walayisi nsi weri twakoze ennaku enkulu zitambudde zitya kiriya nnyo kubanga ebyokunywa tunywa ebyokulya tunywa sokolaga abantu omugaga edduuka lye yagguddewo weriri gwe balage enzigi zonna waziggyemu kanso temmanja siina ladda mmanja akaabe wa URA ku dduuka lyo oliraba liri ku kizimbe ki wano wennyini ku mazima moolo edduuka lyo liri namba mmeka 355 ku fulo yakumeka yakuna obulamu obusanze otya obulamu buli very clear life and kicking life is goes on bakwogerako owulira eri bibakwogerako biwulira mbu oli munywa walagi nze bibanjogerako byonna bituufu wangi siina kye neegaana byonna byebanjogerako byonna bituufu mb'otamidde mbw ate walagi si nze nsoose kubanga ne Yesu yatamiira era ne baayina taata yakutamira ddi mukulu waliyo gwe tomanyi nti yagenda ekaana n'ayiisa omwenge kati yali asobola okukola teyayiisa semu buladi nakatuwere mu mazima gennyini agakaawa yayiisa bw'ati n'afuula egundi amazzi omwenge kye bayita okuyiisa n'okukola kyeki nikyeta yagunywa ate yakola wayini ffe tukola omwenge eno mu Afirika era tuyiisa tuli basajja bayiise era abayiiya omukyale waka ba ex bonna baafa kati ate omupya ataliwo nga si ex nina ndeku wangi sikukubisa omukyala wo kati ndeku seriously man musajja gwe nze nagaye byonna byebanjogerako bituufu kati endeku ogifuula otya mukyala wo mazima kubanga abakazi bonna baafuuka babbi kati onsaba otya ez'akameeza essaawa zino ng'ate mmwe basajja mwe mulina okutuwaamu ku mmana abakyala bavuuka basajja gwe tobalaba kakati omukyala alina oleka akameeza okitegeera kogwe kubanga olina okundekera akameeza nsiigeko lipusitiiki nkole byonna ate gwe omusajja ate babe baasalawo tufuula kati tukole tutya abakyala basalawo babafuule mu abasajja okitegeera mwe mufuuke abakazi seriously man kogwe n'obakyawa ebyo bikumala n'okwata endeku n'ogifuula omukyala wolon kakati ate waliwo ate onazze naye abale kujetu yagambye omukyala omukyala we yendeku ate nze golowooza ki gwe muleku omuleku mbaleko wano mukajjali ogumaayo TV kambuuze olina omukyala eka ate omukyala mwagaza kingolodde ninawo endeku nono byaŋŋambye niyo omukyala ndeku anti wegadako mukyala obeera mukweraliikirira oba nafunyeko abootongo oba siriimu naye okuba endeku yo wokowa webaka bwebasi mwana wa maama ogwa bugwe wali tobiriiko ebyo oba olindala ogenda kufa te buvunaanyizibwa omwenge gwa bbeeyo okusinga n'omuntu alina omukazi okwata 2,000 n'otamiira kigezeeko olaba oba onaasobola okimanejinga buli lunaku onywa deire kati oteeka omukyala ewoko kuba kati singa omwenge gukubira mu nnyumba ng'oyagala akatogo toyina na mukazi akatogo nze ngenda okunywa mmanya nti wenzukuko amazzi gali wano manya nti okulya kiri wano eno manya gwani amanya neyita pakatiro oba Julius wano mukajja ekeswagadaddi pakatira fashion zeyoji nawe oli wano wansi ku basement ndi wawali mu VIP bano ordinary babali abawagizi obalaba basa kubuze kubakyali babo bonna batulaba
bano baivani Medi Mayirongi bawo bana ngoli n'abaana amajaga ali eno ng'amazibu kambalangira akalango mu nsi yonna omukazi yenna yeepanka gomani oli w'amaanyi akajja keesonyiwe wanje omukyala w'amaanyi ekyo yenna omukazi eraba nti w'amaanyi nsomera Makerere mu Buzigomani nti oli w'amaanyi tojjagula mukajja lwaki keesonyiwe tuli baakabi sebo ekisooka tuli babbeeyi n'ekirala ne sikini ze tulina za njawulo nnyo abebbeeyi abakyala abasomererwa bakampasi bemubakwana bavuma ekizampo ya buno obwana bw'e Makerere gavumenti bweweerera bujja wano nga bumanyi bwakabi kaye ne enja panvu zikomeri make-up ekyasobola na bukuba peeke kubanga bukawa amatama obwola bw'Amakerere bukolaki butusumbuwa ate waliwo buno obulina amalo obwa mobozi banange mutuleke buli university gw'okimanyi omuwala abeera bwakyabeera Makerere waliwo ababa bagenza okusoma abayo n'abagenza okuyolesa ebitone byabwe Makerere babeera bakawa amatama bukawa amatama make-up mungi ate oba mumbuzi oba mobozi bweraga nnyo bulina maalo ate ekisinga okunnuma buli ku ssente zaffe kwe busomera yoli wa TV ki Baba TV yo TV neyo media kwe TV y'abasoga ebadde nzise yona ine ebigambo ng'enkumi 18 ono ejeno mingi yejo nani omubi kyekikuyisa jeno kubalala bonna noyawukana ate nzisa luwatuka lweyegasse laddu ekuba era buli lwolaba enkuba etonye nga laddu yakuba yegatta ku mukazi yegatta ku mukazi olwegatta ku mukazi yagenda ku CPS yamukolayo nabaana ye General Mingi mubuuze muwaayira ali wala muwaayira omukazi yatya maanyi ganjawulo ate ono toto gwe mutume enkwakyo tumumanyi nnyo kuba lwansonga afaana bakikumba ate kati ffe tuli banjawulo leka naawe neera naffe tukuba ekikumba yadde tutunda sekendi handi tutunda sekendi handi neera tukuba ekikumba sooka ojje wano biki ebibasumbuwa jangu wano oli mu kamera anti kati obuzibundi wakabi ekisinga otusumbuwa Museveni asale ku misolo gamba president sala ku misolo gy'amayirungi waki taata n'enjayi amayirungi n'enjayi babisaleko omusolo kubanga nedda akati akakono bagenda akakono akamira kakono kalwasa n'ekido kalira ku mmeka obadde kyani kalwasa ebyo biri jjinja towane e Kampala amayirungi gatandikira ku 15 omutwalo gumu kitundu kati onako oba olina kulya gammeka anti kati kisinziira amayirungi galimu ebika tulinawo Ssemwanga amayirungi ekeswa gadadi bawala amayirungi agatunda wali genda obuze Ssemwanga kati gabaganja ulo muki kubanda agona ka green gabaga green naye waliwo amayirungi gola nene oli nti mubutuufu ndidde kati enjagayo ya mmeka enjaye naye erimu ebikane etandikira ku 5 naye wakiragize ku 2 ate gavumenti yegirinyisa n'omuntu wa wansi asobola okunywako guys kati wasimuse mukapaafu enkwakyo bagisaleko nensonga eri bweti ekyakapaafu ife tutera gafunira mu kiro tutagagulira mu kiro kiro ya mitwalo 2 kota gye yaba ku myezi kati omunaku bano bafuna mpola tebasobola kugalya
chede kati sebo olajanira omuntu wa wansi afuna ne khali yako kubanga obuzo tusobola okusingana odozo tusobola okusingana obukaluma tewetagisa okunywa kagiribizi teka bbeeyi kitegeera kati tusobola ganya plain ate enjaga ebenjaga besi bitegeera nnyo wenjaga oyagala okwebuuza ku njaye sigamye bwebiti ng'ebigenda ku ssomero bitegeera muyinayo go back to school oteebya otya oba tovuula buvuzi ekyo tukimanyi neyagala tenkanya weyagala neyagala okola mulimu kimu tunangoye olidde bwoti wakoleseyo akameeza oleka akameeza kammeka mulina abantu babiri wasala akameeza kazende mmeka ebiri kitundu ng'ekide okuba kyakanaana okubira singi kanaana ekide oleka ebikitundu naye ekituufu kyobuli sente tufuna naye ate oluusi zigaana naye wezigaana nga ndekayo 5 azikolemu ki 5 agule ebinyeebwa mbisangeyo gwe ng'oli mu kibuga oli mu kulya nnyama anti nze akola nina okuba okulya obulungi nentwalayo ewaka ssente ate ono ddogo gwe wamusika ku mukono muto wange oli muyimbi wama ndi rapa sikyala kuddamu kulaba bafala besi bamulapa mulapa mulimu ogwo ndi rapa ate kati kikyowakana mbusiri rapa olina kyowakana tusule vaasi sula gyoyagala tusule vaasi kasita nga siya mu Bible yo nyaga manyi lete mitemi mudde ne mwewaana amaze okuba obukwacyo bwammwe ne mulowooza nti muyimba wuya bwali bwe buti nga ntambula ku street nensanga ddemu munyirivu yali keeti namusanga kubala nga ntambula sikati pulo DJ sooka okakube sooka ombe vaasi awo basi nkoya sikati awo omaze okuba vaasi broda sooka okube njiwawo apa iwo olunyiriri njiwawo olunyiriri nze njala nkufukamiza oveyo nga ngamba ti omuyaye mukubi Okay, yo nolwapo wakabe akuzibwa n'empisa abato mbabuuzako abakadde n'embalamusa kapasawuliza kankubuuzeeko hayi nonalese kamera wano omwana kiggayi tuli waneno tukirinze boyi tukola mukajja ekyatuleeta waneno mukajja kiri kimu nnoonya amajja towakana yo laba nasaba ssente wamma tulaba ku Uganda yenkyayo midiya kyokola kyamaanyi nnyo ene ku Baba TV mponampona tukikwasaganya maanyi ag'ekika ekyenjawulo nga bulijjo ye King Fadi Uncle Bindas Boni omukezi akeza abakeezi okeerokero kyokola kimu ky'omusomono nya tumudo Vision Boy Salongo laba nasaba ssente ali mu kusaba ssente alowooza nti njoola oba nguzeeko ki obiguze taito ki jangu ate nkusuubuza obusaati wali wano ate bikibyozeemu oli kanyama naye nga gundi ogiwulidde nze gyenkuba ogereganya naawe oli wakabi baba wangi oli wakabi nina n'ennyimba nze nkuba ne kadongo kamu nkutidde ggwe kuba kadongo kamu kuba lugafulo laapu so onumira bwakyaliwo bakyali bange tumira bangi gwe kyolina omumanya yawabweru kukola ki ne bana kino kigayi kirabisa mwana oyo ye bosi wo oyo mukozi wange mukozi wo taata mwoli mukozi waki nja mugoba onaamusasula taata saka kugobya just bakozi bange balina omuzannyo bagamye muyangu ogende ebweru era olaba bosi kyali era mukozi yomulaba waawo ayimiridde ekituufu akitegedde akitegedde ekituufu mbu akameeza temukyalekawo kategereka ati nabo bakola yakedde 12 akomyewo 4 aba agenze kukola kinaye akalekewo oba kangu sigwamuwasa sigwamuzalamu abantu kati twewasa ne gavumenti ekimanyi nti twewasa era tukyamuleetako gwokyasobola okuba omukazi kati ne batakusiba si obuyinza bwaliwo n'empisa ezo zaali empisa naye kakati empisa zaavaawo osanga kaana kato kati myaka 5 kakava omusajja omukulu nganze koma nnyoko gonzaala tumbaavu mpisa tewali naye ekyo kiva kukuba nti ffe twakozesanga nnyo bajjajja baffe wano nga tewali nnyumba etalina nyumba ya lawundi emmanja oba emiryango lindako ogenze nnyo ate buziba
bajjajja ffe mbatuulanga buli saa 12 ng'olukiiko lutuula kakati goba wayonoonye nga bajjajja bakubira abo kibooko olwaleero kitakyaliwo mwadda mu kkanisa bonna babeera okwo ku nguudo yesu kati yesu kyeki ate kuvoola ki yesu waffe enyumba yesu okubeerawo kyekigensiza omukazi abazungu bajja wano mu 1811 ne batusanga tulina empisa zikyaliwo lwaki baatuwa amannya ze bantu tribe here bazituweera ki twalina empisa genda osomeko olabe ku bitabo 11 ze bantu tribe here ensi ne bagiwa erinnya protectorate ekuumibwa genda e Kenya koloni kitegeeza ki mu Luganda teriiko bwannannyini baliyo basiru kyogamba olw'okubanga bye mwalina byava n'ennyumba eri enneetooloovu temukugambye ate kati weeri kati oba okitegedde kwekweka tekyali ya lwatu nga luli nti buli maka gagirina kati oba gwe oli mulogo bulogo si bulogo twalina empisa ate ng'effe ewaffe tetuloga toyinza kusindika jjembe Ganda wa musajja ne liga teyakoze musango ne limukolako bulabe likomawo ne likugamba oyo talina musango wali amayimba magana n'amazungu wali waliyo amatanzania waliyo amalundi waliyo bonna abantu balina ejjembe Tanzania libalisa batya eryo lya kifwalu eritta obusi lyo terigoba nsonga baligambye kutta ate egganda erye Burundi ekyo kyekiteega nakyo tekizannya ate Ganda eyo yeruwowa aba n'ensonga lwaki azze ewuwo yagaba ezzadde yagaba ssente yagaba buli kimu ziri mulogo naye yesu tankwatako yesu w'Abawarabu w'Abayisirayiri nze mu bayibuli mulimu erinnya lyange bawandiikira Bebulayiniya tebawandiikira Uganda singa ndikisangamu nga bawandiikidde Uganda nja kgenda nayo bayibuli mubuzabuzizza nnyo abantu mu nsi eno First King Fadi ankobinda sibono mukazi akeza bakeza okera okukola omusajja ono gwensanze sibayo oba Muganda oba muki kugambye nze Ssebaggala Christopher ndi muzzukulu wa Walusimbi banzaala wano mu Kiweebwa okyamira matuga ebigambo byonna byoyogere singa onoofa oza tunaleta bannaddiini okusabira omunaddiini asabiraani bwe mba ne Lubowa yasabira tugamba ali ng'ofudde bwe mba nnaamye ne ngamba saagala munaddiini mu maka gange onoomuleeta gw'onoomuleetayo ate okyategeera nga ntitegeera nti omuntu afa mubiri nsimbeerawo awo nga nkulaba kati wawasaako bukuga tebagattirawa simakyaki ati baleeta bya bubbi ezo ddiini z'abazungu bagenderere nnyo kati abasaba ne bafuna kati gwokimanyi nti bayibuli bagiwandiikira mu Northern Ireland gye bagiwandiikira lwaki tekola Buwarabu bayibuli Katonda ali omu bwe mugamba lwaki bayibuli tegenda Buwarabu lwaki tegenda Vatican lwaki ebeera wa Queen wokka ate kubawa ge mazima Katonda yakola ensi n'amala n'atuwa ebyaffe bwe buwangwa ye nnono nze Christopher Ssebaggala nzaalibwa mu Kiweebwa wali ati bankwata obwongo babuwunza okiwulidde ssebo ate yakyera ndi wano nkola Easter ate nze kakati nze nkwatirako wa olunaku olw'25 lwali lw'abasamize abazungu ne batusinza amagezi ne balutwala ne baluteekamu Yesu ekyo wabadde okimanyi kakati Lubowa gw'osinza yakutonda kati bw'aba teyantonda naye ng'atampa ekyokukola gw'ogenda naani ne bayibuli bwe tuba gisomye gamba yagala nnyo b'oli nabo olyoke oyagale Katonda bw'otobaagala ne Katonda oba tomwagala bw'ayogera bw'atyo bayibuli ogikiririzaamu njikirizamu n'ensonga Katonda gy'ali naye ebintu bino bye tukola ffe abantu bye bituleetera okugamba nti Katonda taliiyo naye nga ye gy'ali naye bwe yatonda ensi n'atuwa ebitukuuma ate ffe bye twasuula ate Yesu ankuuma atya Yesu akuuma w'Abayudaaya akuuma nze ne mu bayibuli mwalimu ekigambo tuli baboole baani genda osomewo olabe era wulira Matayo 5 akugambye ssuula 17 ti omuntu ne bwalisuula akatonyeza akatono bweka talibeera munene mu maaso ga Katonda kabakuku agambye omuntu bwaliko oli ne bwalisuula akatonyeza akatono bwekati talibeera munene mu maaso ge yali ategeeza ati kabakuku
genda osome sura 15 olunyiriro lwa lwakumekaawo olabe amayembe kye gaakola abantu abaali bajeemi. Katonda kwe yatuula Kawumpuli ne Namuzinda ye yakuba ne Falaawo. Katonda akozesa amasajja abo mwe be munyooma be mugamba mu amayembe mabi. Katonda agamanyi si mwe mwatonda ensi eno mwabalokole abagookya ng'ani agookya ekyo bakuli nsiba ku kyakyo apasa Bugingo nga ndaba Bugingo ayinza okwokya lubaala oyo naye ng'ali mu misambwa ye wa Bugingo eriyo eddiini okulimba byakulimba ebyo bwe bakugjamu engoye zino ne bazookya gwe baba bakwokeza abasumba baba n'amaanyi tegaliyo ebyo bya bulimba. Tulina okudda ku nnono zaffe bakibuuka bakolanga wano ebyamagero. Okiwulidde bakolanga ebyamagero wano bakibuuka omusajja n'abeera mu kire wali n'atambulira awo n'akuba empologoma omuggo gumu n'egwa wali n'efa. abaana bato bagamba magenda mu kyaki bano nayosi abaana bange mmanyi gye balaga. Kati tudde ku nsonga endala waliwo olutalo luli mu ggwanga wano essaawa zino lwa Pastor Bugingo ne Jessica Kayanja mukazi wa Kayanja amugamba koma wewaka oba oweereze ku buyambi waka kati muddire laavu yaabwe ate mugitadde mu kanisa mu Katonda eyo laavu kakati ate ne bumuli waliwo Katonda omusajja yagenda tewali ate yalaga wa ate kyakyaliwo omukyala mukulu ng'afuna omulala yagenda ng'afuna omulala naye eyo laavu yebaluma mwate ne mugifuula Katonda eyo laavu era tuli mu kusaba n'okusiiba nze sisobola kusiiba ng'emmere abasamize mugatta mutya okugamba mpasizza kasegenze mu kyaki tugatta ebyo byaffe byabasamize nze bya Yesu nze mu Bayibuli siri temuli mu linnya lyange tiiza na byejjusa kubanga Katonda ye yakola ebyo era tewali kyatamanyi. Sitaani owaawa ate nze bw'oyogera ne ku sitaani nkwewuunya lindako bw'oyogera ku sitaani nkutya. Sitaani ye yalabula abantu nti mulyeko wali mujja zibuka amaaso gwe ne bakuzaala. Katonda ye yalagira nti mulyeko wali. Sitaani yaluwa musule bulungi abatwala ku yo media Uganda yenkya kusimu yo YouTube channel subscribe nga like nga sharing King Fadi Uncle Binda Siboni namange esimu eri 075090 9986 0750909986 tova ku mukudu gwaffe mbagaliza amakristo amazukira amalungi agamu kama Yesu Kristo mubeereko temuvaako nibagenda mu bibatetegeera olaba abalokole bakugamba nti ensi we nebe sengofa netukuzike wammwe montana tutakusanga mtu gamba tutya Yesu naye baali amuli kati yazookeddewa anti ze kubgamba asaze omusabire dini mujisule nabadde ku TV erabika mwe wabadde ku gundi eyo ku TV ako nga mututeka abantu nabalebe obuwangwa babisuula batya kwennyini baleka ebyabwe abazungu ne babitwala bano ne baddira abazungu bo eri babiyayanira mumwabisuula mulowooza kulokoka kitegeera okulokoka oba olokose eki n'eddiini eyakajja obusiraamu bwaliwo abakristaayo babaddewo abasebente babaddewo kati mumuddire bya sitaani ate nembigata ne Katonda tasobola anti sitaani yaliwo okuva dda ffe twamusangawo otegeera sitaani muddugavu otegeera buli kiddugavu n'ekinakuyamba yenna sitaani buli muddugavu yenna sitaani buli muddugavu yenna sitaani abazungu kati nawe ndi sitaani sebo mukulu oli sitaani otegeera ono sitaani lwaki ndi sitaani oli muddugavu buli kiddugavu kiba sitaani abeeru ye Katonda otegedde abeeru ye Katonda gw'oli muddugavu oli sitaani kujja abantu mu ddiini ddiini yeeriwa saagala bino ebitabo byajja wano bano abali kukuba abalimba abantu nti bayibuli kitabo kiwandiike buwandiisi wekitegedde dictionary
kati kwe tusobola kuŋŋamba kigambo wano teri kisudde buwangwa bwa wano teri ggwanga liri wano litalina byewaabwe waka ati lindako ewamu oyina yesabu nze siriyina naye abalongo nsobola okujja nimbaalira nefuna ebibbo byabwe nimbateeka lwaki totwala mu ddiini kalisa ne basabira kuba Katonda yabakuwa ng'abampa atya nze ojja kunjogeza bintu bisajja kusobola kuba katoli ndi ku lutimbe abampa atya kusaba abalongo akuwa amaanyi basajja ameka abatalina maanyi bwatu obwongo ebyabwe byabajjamu amanyi g'ekisajja byebwongo bikuwa amanyi g'ekisajja bw'oba tolina maanyi genda mu gundi wali mu kabbo ogambe jjajjaawo nti munaye jjajja nyamba bantu bajje ku ddiini gwe Uganda y'enkya